Mbabazi yatuuse ku kitebe kya TDA ku ssaawa nga 8 era wano ne yeefubitika mu kafubo n'abakulembeze b'omukago. Waayise akaseera mpaawe kaagwa ne Dr. Kizza Besigye n'atuuka era n'ayingira mu lukiiko lwe lumu. Oluvannyuma lw'okulabaganako, Besigye ne Mbabazi bagwanganye mu kafuba akabonero akalaga obwa Sseruganda. Kino neera kitegeeza nti Mbabazi ayolekedde okuvuganya ne Kano Kizza Besigye, Norbert Mao n'abalala mu kalulu k'okulonda kw'ani agenda okukwatira omukago gwa TDA bendera mu mwaka gwa 2016. Bw'abadde ayogerako n'abamawulire oluvannyuma lw'olukiiko ku kitebe kya TDA, Mbabazi agambye agenda kukomyawo empapula ezimukakasa eggulo lya leero. Mbadde nzize wano nga bwe mumanyi ababaka bange batute forms ezaabo abalowooza abaagala TDA oba Alliance ebalowoozeko nga candidates ba president ba TDA. Walimu bimu bye twogeddeko ebitegeeza nti ndina ekyetaago okuwandika forms mulingo Luganda mu ngeri endala, n'olwekyo ngenda kati ngenda kubikolako nja kudda. Wano era Mbabazi wasinzidde n'ategeeza nga bw'agenda okwegatta ku mukago guno kubanga alabye nti waliwo ebyenjawulo bye bayina. Ngenda kubikolako nja kudda simanyi essaawa meka lake leero nja kudda leero. Wabula singa alema okukomyawo empapula eggulo lya leero, Mbabazi abeera tagenda kubalirwa ku bagenda okuvuganya kw'ani anaakulembera omukago guno wadde nga ye akakasa nga bw'agenda ozikomyawo. Mu ngeri y'emu Mbabazi ategeezezza nti eggulo ku lugendero olwamutuusiza ejjinja, emu ku mmotoka ze zaatomeddwa ekimotoka kya poliisi ky'agamba nti kyabadde kikolwa kigenderere era nga kino akivumiridde nnyo. Naye jjo abapoliisi balwanyize okulaminga buli lwanga kiitogera. Mbabazi era wano ategeezezza nti tiyagaasi akozesebwa poliisi mukadde nnyo nga yayitako dda ekintu eky'obulabe eri abantu.